gakutuusibwako obwomu bw'empapula z'amawulire ne bakafuna olulimi oluganda ku lubogola Semba ne Ugachick. 30 years of serving Uganda. Bakubagulizaako nti akabedesi kagumbye edda mu kisaka kayise n'olujinja ate gwe n'osembezaayo ey'obutuga oyagala kugissa ku luzibaziba ojagaze okugituubya. Olaba bakutemyako nti akabuuya kagumbye emabega w'ensejjere ate gwe n'okanya kuzuuka kale singa nno kabadde kabubbo. Baana ba kintu ne leero nzuuno nzize mazeeko ng'alumba akabiga okufukuta. Kansinziire eno mbuuze nti nalubaala eradde eyo oba teradde. Gwanambuulira embeera nga bweri eyo kubanga ku mutala bukoto embeera nga bwenjiraba wano wabweru yo erimu ekiddedde akasana kajja oba tekajja tunalaba wa binaggwera. Kyemanyi kiri kimu kyokka webuziba si we bukya we bwazibidde nga waliwo abamiimye enseke ne mutuuka n'okuzimaala akadondoli mbwe nengo mwasuze mugikute ne mu mannyo ne mulya kamanye bantu abakula mu nkulu efaanaganako bwetyo kubanga obwavu mpologoma. Ate abakeeredde mu ssaaza okuboyera gaazu kosa ne kiyisa mutuuke embeera gye mukutte yo ntuufu ddala tulabe embeera we neetambula. Kyokka nammwe abakeeredde mu kukada ng'abafunye akazibikira ngatto akavude mu lwanyaaga muwage tulabe obudde we bunaazibira. Baana ba kintu nze nno nvudde mu kwekuluntaza ng'akuŋŋaanya olufuufuugero obwesedde. Kubanga abamu ku bo babeera batunuulidde nakabutuuzi okumenya naye kaakati mutuule mukalire engeri gye muli abanywanyi Martin Amayiko Kigongo nange nzuuno ntuuse mbagabuula makaalikaali omutaka gye binaggwera eyo nga tumuwadde gampiiriira. Owulidde obwomu bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty tafuna Ugachick sumakaya sana Ugachick sumikola yewoma Ugachick sasukuna tuta Ugachick supayasinga. Ugachick, 30 years of serving Uganda. New Vision yafumye olunaku olwaleero gwentandise naye Museveni wuuna annyonnyodde ku nsonga y'abasomesa era ku nsonga y'emisaala ku basomesa. Abinnyonnyodde ojja kubyetegereza n'agamba nti enteekateeka weeri abakozi bonna aba gavumenti okubongeza omusaala era enteekateeka eno gavumenti egikwatidde ddala n'amaanyi munaagiraba mu biseera ebijja mu birindiire. Ku muguukiriro kwennyini kuliko eggulire kubanga olunaku olwaleero Uganda yino yeegase ku nsi yonna okujjukira okujaguza n'okubaako ebintu ebyenjawulo bye beefumitirizaako ebyokulwanyisa obulwadde obwa mukenenya. Kaakati emiko 17 giigino bagitaddemu munda muno mu New Vision egyetoolera ku nsonga y'akawuka aka mukenenya, ensaasaana, abantu engeri gye bakafuna n'ebirala byonna ebyetoololerawo ojja kubyetegereza. Ekifaananyi kye bakuteredde wano kinene nnyo ku muguukiriro. Pulezidenti Museveni n'omukyala wuuno mukyala we Janet Kadaha Museveni n'abasomesa aboogerwako mu wano be baakize ku bannaabwe mbu okutolobya ennooni ku lubaawo n'okusomesa abaana b'eggwanga mu mwaka 2022 be baaweereddwa n'ebirabo. N'amanya gaabwe gaagano bagaleese. Innocent Masanja wuuno yasinze banneebe, Benas Minyu naye wuuno mulaba, Badul Aluma naye wuuno mulaba, bonna abakuleetedde bayitirivu abasomesa mbu abaakize ku bannaabwe mu kusomesa abaana b'eggwanga mu mwaka guno gukomekerezebwa. Byonna babikuleetedde bw'obikola munda New Vision akuleetedde mawulire ekyamalala. Yino gavumenti etunuulidde emirimu emitwalo 10 miramba bweddu. Emirimu gino gya bya bulimi mbwera ensonga eno gavumenti tegenda kugibuusa maaso kubanga mwe mugenda okuva abo bannayuganda bye banaaba batandise okukola. Mirimu ki gye ndaba wano? Ndaba binazi bibino babituumye oba babirima ludda wa? Ojja kwetegereza ensonga eno ngazi. Akanyola bikyako takali Naggulu ne Nakawa. Minisita wuuno mu parliament mwasenzedde n'abaako byayogera ku bukadde 17 gavumenti bweyogerako mbuno bwasasulwa gye buvuddekaawo. Minisita ki akola ku nsonga eno? Wuuno minisita w'ebyettaka n'abakooba ng'annyonnyola akana akataano ku nsonga y'ettaka ly'e Naggulu Nakawa. Ojja kwetegereza ensonga ngazi nenze nkubojjereddeko obubojjerezi gw'anaamanya kiki ekiri munda bw'onoosima n'oliiguulira ddala. Pulezidenti Museveni wuuno annyonnyodde ku nsonga y'emisaala egy'abasomesa byabadde ludda wa? Byabadde wali ku kisaawe ky'ebyemikolo e Kampala wali ku lunaku olwajjo. Ojja kwetegereza n'omukyala mukulembeze w'eggwanga lino naye n'abaako byayogera ku nsonga y'ensimbi era ze zimu ez'abasomesa naye bali abasomesa amasomero ag'obwannannyini.
wuuno wano n'agamba nti ensimbi zino nno zemwogerako zasindikibwa dda eri mu minisitule y'ebyensimbi naye mmwe abasomesa bennyini tebanaba kweteekateeka bulungi nnyo oba okubeera abalambulukufu engeri gye zinaakwatibwamu naye gye ziri eyo zifa tulo. Abasomesa 12 basiimiddwa olw'emirimu amakula gye bakoledde eggwanga lino mu mwaka 2022 wetugukubidde olukumu mutwe. Byonna bifulumidde wano mu New Vision afulumye olunaku olwaleero. Pulezidenti Museveni n'alyoka ategeeza bamusiga nsimbi abange mwongere okuyiiya n'okukozesa obukugu obwa waggulu. Tetwagala kuddamu kugula zibatuli ziri ez'emmotoka okuziyingiza Uganda ngamba batule. Tetwagala kuddamu mukole emmotoka nga z'amasannyalaze bannayuganda bawulubule ezo. Byonna bifulumidde wano abaavunaaniddwa babana abasatu ku misango egy'okubba nga bakozesa emitimbagano ne bafundikira nga bano bagenze n'emmotoka ez'enjawulo babikuleetedde. Kaakati kano kabaate kennyini olowooza omusujja gw'ensiri mu Uganda tegweyongedde gwogono gukutte wansi ne waggulu oli asobola okugamba mbu kaakati mbuguwanisa amatanga mbu mu Uganda omusujja gw'ensiri ojja kwetegereza bitundu ki ebisinze okubaamu embeera eyo. Owulidde obwomi bw'empapula z'amawulire tukyabongera toseguka ne Ugachick. So tasty, tafuna Ugachick sumakaya sana, Ugachick sumikola yewoma, Ugachick kasukuna tuta, Ugachick supia singa. Ugachick, 30 years of serving Uganda. Kansese mu Daily Monitor afulumye olunaku olwaleero. Daily Monitor ku muguukiriro eggulire ddene nnyo. Obulumbaganyi ku poliisi si batujju oba si bayeekera nga omusuubira. Ani ayogedde ebigambo bino General Otafire yayogedde ku nsonga eno. Minisita w'ensonga z'omunda agamba nti obulumbaganyi obw'enjawulo buzinga bukolebwa kuba ebitongole by'okwerinda mu ggwanga muno mbu okunoonyereza kulaga nga bano babbi abawedde emirimu bamenyi b'amateeka so si batujju oba abayeekera nga abantu babadde nga babityebeka buli kaseera. Yabyogeredde luddawa ensonga ngazi nnyo mu Daily Monitor afulumye olunaku olwaleero. Wuuno wano omukulembeze w'ekibiina kinniidi Kabuleeta wuuno asindikiddwa ku alimanda eruzira okutuusa nga ddi ojja kwetegereza Daily Monitor abikuleetedde. Embeera y'okulonda obukulembeze bw'abayizi Ssettendekero w'e Makerere mbwe embeera eryeyo yakutunka nayo bagikuleetedde ojja kugyetegereza kubanga nayo nga zinnyonnyo ensonga mpitirivu nnyo Daily Monitor zaleese. Eggulire lya Kabuleeta lino baligaziyizza musajja mukulu ng'ali mu kkooti atudde aliko n'empingu wuuno mu kkooti y'omulamuzi w'eddala erisooka wali nakawa gyebyagweredde olowooza nga tasindikiddwa ku alimanda nsonga ki eziriwo zakwawula yawula mu bantu mu mawanga n'ebirala byonna ebifaanagana kuwa ebityo. Bw'ayogera ku Bannarwanda, bw'ayogera ku Bannankole, bw'ayogera ku baki byonna biri awo ojja kubyetegereza. Lirino wano kampuni ya Uganda Airlines olunaku lwayo lwe yasookera ddala okubuusa ennyonyi genda mu Germany mu mwaka 1981 ebyafaayo bifulumye. Kaakati kkooti y'ensi yonna nayo yiino egamba nti egenda kusala eggoye ku kusaba okwasabibwa Dominic Ongwen mu musango ogwa Koni n'ebirala byonna ebigwa mu kkubo eryo. Wuuno wano Kyagulanyi naye n'avaayo n'atendereza zaake olw'okuguguba n'alyoka ayimira mu paalamenti n'abuukuula n'aleekana n'ayogera byonna ku nsonga ki ey'abantu abawambibwa mu ggwanga muno buli olukedde. Pulezidenti Museveni wuuno n'agamba abasomesa abange mumbeera bukiiko kiro omwana natta nnyina mu buli kaseera nga mummanja okubongera omusaala bannange mukendeezeemu ensonga nange ndi kujjoba buli kaseera njirowoozaako nja kugikolako. Olw'ennamuganga kyaddaaki ndugyeko akabulu neekubadde kulonda lwoya mukukuuzi. Jjukira woosuulira engabo olutalo lubeera lukomye. Nze yange yiino ngisudde wano kati kiri gy'oli okukwata engabo ogende kubanga emitala ndese batabaala. Abange alekerera amaliire ge afanjala bakubagulizaako nti ku mutala Buziranjovu Lugalonkoola atandise okulaluka oluvannyuma lw'okuzuula amaliirwe ate gwe n'olemerako nti tugende tutabaale. Simanyi nayisi ne bakalinda kwasi